mpitibwa omutume Magoba Ethan Julius. Ndi chairman wa All Ugandan Pastors Association. Association eno twagireeta okubanga erwanirira ebizibu by'abasumba abalekebwawo ebbali abatafiirwako abali munda abali ebweru. So kati mu Uganda tusazeewo nga tuli kusaba government erowooze ku makanisa nga ekintu ekiri essential mu ggwanga Uganda. Olw'ensonga nti amakanisa tegafiiriddwako geerabiddwa gebeemu ku bintu bye basembezaayo ate nga ga mugaso nnyo. Bwegendereza kati abantu bangi abafudde stress, bantu bangi abaawukanye mu bufumbo, bantu bangi kati juzi e Kasese omusajja yeetugalwa nusu 10 lwa munnyo. So nga teyandyetuze singa yalina essuubi yaggwesa essuubi naga olwasobola wadde oggula omunnyo n'afa. Kati bizibu bingi nnyo ebiri kufaawo mu ggwanga, bizibu bingi nnyo ebiri kutambula mu ggwanga olw'ensonga nti amakanisa tegafiiriddwako, tegaweereddwa budde, abantu tebagalowoozezaako wadde. Kyova olaba ffe tuvuddeyo okulwanirira ekkanisa eddemu erowoozebweko kubanga motto yaffe y'eggwanga egamba nti for God and my country. Ekitegeeza nti tukulembeza Katonda okusinga ekintu ekirala kyonna. Kati omukulembeze w'eggwanga nga bwe yasazeewo okugula obutale, nga bwe yasazeewo okugula public transport n'agamba nti agenda kuziggulawo n'azirowoozaako, yandirowoozezza ne ku kkanisa eddemu eggulwewo. Kyova olaba tusazeewo okuvaayo ng'eddoboozi. Tulina petition gye tukoze, tuli kusenda kusindika petition mu office ya president, tusindike petition mu parliament wa mukyala Rebecca Kadaga, tusindike petition wa APM prime minister wa Uganda nga tubasaba baddemu baggulewo amakanisa gabeerenga gasaba kubanga abantu beetaaga ekkanisa. Bw'oba tolina kkanisa tolina ky'osobola kukola. Banneeka mbabuulire Uganda yeesigamye ku Katonda. Kyova olaba nti byonna byonna bye tuzze tukola tuzze twesigama ku Katonda. Tugezezzaako ennaku kati 9 zigenda kuwera ennaku 9 nga tuli mu lockdown. Tugezezzaako nga amakanisa bagasibidde bweru gakole ne wabaawo ekigaanyo okutuukamu. Kyova tusazeewo twesige Katonda. Ye bannange bw'ogamba nti ekkanisa ogisibidde ebweru, abantu basabire mu mayumba, basabire ku Facebook, basabire ku Instagram, basabire ku YouTube. Gwolowooza bannayuganda bameka abalina amasimu agasobola okugenda ku Facebook ne ku Instagram ne ku YouTube? Bannayuganda bameka abalina ama-TV agasobola okubanga basabira ku ma-TV? Ye abasumba bameka abasobola okwafoodinga ama-TV babere ku ma-TV nga basabisa? Ama-TV ga bbeeyi nnyo, gali too expensive okubanga ogabeerako. Kyova olaba nti twasazeewo ne tugamba government eddemu erowooze ku kanisa ziddemu ziggulwewo zifu kubanga kintu kya mugaso eri eggwanga Uganda. Bannayuganda bali mu kkosebwa, bintu bingi ebigenda mu maaso. Abaana abawala kati beetunda ku byalo tebalinze olw'ennaku gye bayitamu. Omuntu buli lwabanga talina ssuubi mu mutima tasobola kubanga ategeera Katonda, ate ekyokubiri tasobola kweyisanga bw'oba olowooza. Kyova olaba n'amakomera kati gajjudde n'abasibe bali mu kubata kubanga kati emisango gyeyongedde, abantu tebakyalina Katonda mu mitima, abantu bafuuse bazziba misango, babba amatooke, olya bintu bingi ebigenda mu maaso olw'amakanisa okuba nti maggale. Okumaliriza bwe twegendereza amawanga gakulaakulanye nga America gasinga medical facilities okubanga nnungi, naye gatandise okulowooza ku kkanisa. Omukulembeze Trump juzi yavuddeyo n'ayogera nti amakanisa gaggulwewo. Lwaki Uganda terowoozebwako? Gwe bw'otunuulira obutale akavuyo akali mu katale ne baggulewo obutale bwo bukyakola, public transport zikola. Ffe mu makanisa gaffe tulina ba asha, tusobola okusalawo okubanga tu maintaininga 4 meter social distance mu makanisa gaffe. Ekkanisa y'abantu 1000 bw'esabisa abantu 5 kitegeeza nti that is already social distance. Waba waliwo social distance. Amannya mpitibwa omutume Magoba Ethan Julius, chairman wa All Ugandan Pastors Association. Ekibiina kyaffe kyawukana kitane ky'abapasa Serwadda. Ekibiina kyaffe kyawukana olw'ensonga nti ffe tufaayo ku basumba bonna abali mu ggwanga Uganda. Tetweyawudde nti kuba kati ebiina by'abapasa Serwadda olina okugenda weewandiise nabo balyoke bakumanye. Naye ffe oba teweewandisizza naffe tukumanyi kasoba ng'oli musumba, ekkanisa yo weeri ekola Kristo Yesu byayagira tukole, tuba tukuvunaanyizibwako tusobola okuyamba. Ffe eddoboozi, ekibiina kyaffe eddoboozi ly'abasumba. It is a voice of all pastors.
ensonga tugitwalidde ku side mu kubanza ebyensinga okutegeera bya church siri seeka siri mu katolika siri faaza siri reverand nyinza okubanga njogerera reverand ng'ate nabo banayogera enkya so sibitegeera nnyo ebintu ebyo nze kyensinga okutegeera church ya Kristo Yesu kubanga gyenkuliddemu gyensumba gyensinga okutegeera kyova laba gyenjogerera. Amanya gange yenze Apostle Amos Abasa nze coordinator for all Ugandan pastors naffe tuvuddeyo ng'abarokore okujja okwogera okusindika eddoboozi lyaffe eri gavumenti eri President Yoweri Kaguta Museveni ne Speaker wa Parliament n'abakulembeze ba gavumenti nti batulowoozeeko ng'ekkanisa nti naffe tuli abantu be bayita essentials actually in fact ffe tusingana ne bano be bakkiriza ne bagenda ne bakola ku lwaki nti endwadde ezisinga mulago ze batawonya eno tuziwonya. Njagala kubuuza wali olabyeko gye bajanjabira emizimu naye ffe eno waffe gyonna emizimu tukola ki tugigoba ne gikola ki ne gigenda endwadde ezisinga obunene zonna ezisinga zonna ekkanisa yeziwonya. Olwaleero wenjogerera nti obutabanguko bungi mu maka abantu begenze ku street ne beetunda njagala okugamba nti tuyambyeko ne mukulu ono mukulu byabakiija omukulu w'amakomera ekkanisa ebadde emuyambako nti ababbi bonna mu kanisa tulinamu ababbi tulinamu abaali ababbi tulinamu abaali abenzi abaali abasere bonna ne balokoka. Okitegeera nti singa tebatulowoozaako naffe bwe banagenda okugulawo eno lockdown ogenda okusanga ng'obutujju bweyongedde ng'ebibi byeyongedde nga abazzi b'emisango bangi mu ggwanga lino so ng'ate nti amasinzo babadde nga gakyakola ng'ekkanisa ng'amasinzo gonna tukola ki nga tuyambako gavumenti so kati n'olwekyo tuvudde ng'amasinzizo gavumenti eri gavumenti etuyambe bagulewo amasinzizo nga bukyali obubaka mukama bwe yampadde sogera nga nze sibeerangako mu politics yonna naye obubaka mukama bwampaddemu Exodus chapter 5 verse 1 nti let my people go and worship God nti leka abantu ba mukama bagende basinze Katonda kubanga naffe tuli essentials. Ate ekirala nti batulowoozeeko mangu ku lwaki nti naffe tuli we are good voters ffe ababadde abalonzi abalungi abalonda obulungi bw'ogenda ku bintu bye tukoze ng'amasinzizo nti bw'otunda ku bakatuliki n'otunda ku basiraamu n'otunda ku balokole n'otunda ku maddiini gonna nti tukoze amasomero ne tutandika amadwaliro ne tutandika ama TV n'amarediyo go gonna ge mulaba nti ebyo byonna gavumenti ejja netutakisinga okitegeera netujjako omusolo kati ogwo omusolo ogwo gwonna gugenda mu gavumenti nti almost 40% of the economy of the government it is contributed by the enzikiriza zonna. So n'olwekyo tusaba gavumenti batulowoozeeko nga bukyali bagulewo amasinzo tugende tusinze Katonda waffe.